Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga si malungi agaba Anthony abangi gwe mumanyi nga Bobby Yanga we twogerera nga bamuzizzaayo eruzira gy'abadde amaze ebbanga era olunaku lwaliro adde aleeteddwa mu kkooti okulaba nga bambi asaba okweyimirirwa era nga bannamateeka okuli Shamim Malende okuli Kanso Muyizi n'abalala be babadde emabega w'enteekateeka eno okulaba nga bambi Bobby Yanga afuna obwenkanya abeere nga yeeyimirirwa bwe guba musango nga bwe guli abeere nga awoza ava bweru wabula kino tekisobose olw'ensonga z'ogenda okuwulira mu katambi kengenda okubanga nkuwa naye nga bwe nkutegeeza nti byonna byogenda okuwulira oba bye weetaaga okumanya ku nsonga eno biri mu katambi kogenda okubanga ofuna ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV. Honorable Shamim Malende aliko byannyonnyodde, Kanso Muyizi naye alina byannyonnyodde. Jjukira bwe twogerera nga bano be bannamateeka ababiri abali emabega w'ensonga zino okulaba nga agaba Anthony bambi ava emabega w'emitayimbwa gentegeddeko era genjagala okubeera nga nkuwa bamuzizzaayo emabega w'emitayimbwa bamuzizzaayo eruzira okutuusa nga ennaku z'omwezi 18 lwagenda okuddamu okuleetebwa mu kkooti okulaba nga bawulira okusaba kw'abalamuzi bano oba bannamateeka bano okulaba nga okusaba kwabwe kkooti eddamu okubeera ng'ekuwuliriza okulaba nga Bobby Yanga ava mu kkomera. Ng'ennaku z'omwezi 22 kkooti lwetegeezezza nti lwegenda okuwa ensalawo yaabwe wabula ng'ensalawo yaabwe bagenda kugiyisa ku mukutu ogwa email era bino byonna binnyonnyoddwa mu katambi nga bw'ogenda okuwulira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Gwe wena atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukutegeeza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'oba nga omanyisibwa. Nkugambye mu kkooti olunaku olwaleero nga webadde etudde era nga bw'obirabye bwe mbikuwadde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV njagala okukutegeeza nti kkooti esazeewo egenda kubanga ewuliriza okuddamu okusaba kwa bano bannamateeka ba Bobby Yanga ng'ennaku z'omwezi 18 era Bobby Yanga lwagenda okukomezebwawo mu kkooti enkulu kyokka nga 22 omulamuzi awe ensalawo ye wabula ng'ensalawo ye okusinziira ku getufunye era genjagala okubanga nkutegeeza bagenda kubanga bagisindika via email nga bwe wawulidde ensalawo y'abeesijja bwe baagikoze nti omulamuzi tajja bayita kutuula tajja basaba kujja nti mujje tutuule wabula ajja kusindika email abategeeze nti omusango gwa Bobby Yanga tugusaze bwe guti okusinziira ku kuwoza kwammwe kwe muleese oba bye musubmitinze then batubuulire oba bamuwadde bail oba tebamuwadde bail. Oluvannyuma Bobby Yanga tujja kutegeera oba avuddeyo oba tavuddeyo naye mu lulimi olw'amateeka ebigambo byonna bye byenjagala owulire mu lutambi luno lwenjagala okubanga nkuwa bannamateeka nga bannyonnyola ate nga bano abannyonnyola era be babadde emabega w'ensonga zino nga kubano kuliko Kanso Muyizi aliko byannyonnyodde, Honorable Shamim Malende aliko byannyonnyodde byenjagala owulirize oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkwongerayo omukutu gwa Red Zone TV webala kubanga okyagoberera wulirize ebigambo bya Shamim Malende ebigambo bya Kanso Muyizi nzije ate mbeere nga nkuwa ebirala. Zigweredde emirundi gye tutambudde nga tujja mu kkooti nga tusaba kintu kimu tuweebwe olunaku olw'okuwuliriza matendo. Twafuna omukisa nga bayiseewo kaakati emyezi egiwera 6 okuva lwe yaleetebwa mu kkooti eno naye tubaze na bbanga lyamala kkooti maaso tufuna olunaku olw'okuwulirizibwa. At least for that tuli basanyufu era tuli basanyufu ntuwuliriziddwa olwaleero naye tuli basanyufu ntuwuliriziddwa mu kyama. Zino ensonga z'Abannayuganda n'amateeka gakirambika tulina kubeera mu open court. But that notwithstanding ekyo netakitunuulira nnyo tubakakasa tuwuliriziddwa naye omuwaabi wa gavumenti abadde teyeteeseteese okumala ebbanga lino lyonna nga teyeteeseteese kuba nti addamu ensonga zino. Ensonga lwaki kkooti olwaleero tesobodde tuwankubira yaayo oba nsala yaayo esazeewo nti ffe abeeteeseteese ng'ebyaffe birina mu buwandiike tubiteekayo dda mu kkooti. Omuwaabi wa gavumenti agenda kutunula mu submission zaffe ezo naye aziddemu mu wiiki eno ku Lwokutaano. Olwo ku Mande ennaku z'omwezi 18 naffe tuweeyo okwoza kwaffe okusembayo oba gye muyita rejoinder. Awo ng'ennaku z'omwezi 22 mu Lwokutaano wetusuubira omulamuzi otuwa ensala ye ng'eyise ku email zaffe
era tusuubira ensonga zonna bw'oziraba zetutadde mu maaso ga kooti tewali kuwannaanya nti kooti tetulina mugisa busabi amateeka gagiragira nti omuntu yenna amaze ennaku esukka 118 ng'ali ku remand nga tannaba kuba committed for trial obanga government state tennaba kuba ready kukozesa muntu oyo bunnambiro kooti erina omumuteerawo amateeka kyegalagira tubadde olina kubona lwaleero katulina ennaku 191 okuva kooti ensukulumu yasalawo nti abantu bonna ababulijjo abatali bannamagye tebalina kubeera mu kooti y'amagye fayiro zaabwe zirina kubeera nga zize mu kooti eno so mu mateeka olwo ennaku ez'okubeera mu kooti eno ezatandika okubalibwa obala okuva ennaku z'omwezi nga 31 January paka leero ennaku ziri 191 ekitegeeza ennaku 118 eziragibwa mu mateeka bw'abanga tugendedde ku nsala y'omulamuzi ono y'akasembayo okusala nazo ziyiseeko ate tubaze na ziri ziyaganye okukkiriza mu musango gwa itandikano Dr. Kizza Besigye so mu mbeera yonna amateeka gamulagira nti alina okukola ki okumuta tutunuulidde ebiwandiiko bya oba reply okuddamu kwa omuwaabi wa gavumenti okutunulira ku peegi n'ekitundu kati oli kiddamu nsonga ng'ali mu kusonga yagamba ntaleese bulizi bulaga nti no tajja kudwa akoti wadde egamba byonna mbadde byakusaagasaaga lwakuba abadde ayagala abeeko ekiwandiiko kyaleeta mu kooti eri ensonga ey'amateeka tagizzeemu kitegeeza alinga akkiriza eyo ensonga y'okuba nti nno oba ateebwe olw'okuba nti abadde ku rimande ennaku ezisukka 118 gazizzeemu bwe tuba tulwanirira eddembe ly'obuntu ekisooka tusooka ne tutunuulira eddembe ly'oyo gwe twagala bate olwaleero obudde tubumaze okulaba nti oyo newankubadde ali mu chambers nga twagala bamuteerawo mu chambers ezo kuba waabadde tetaddeyo application endala tuleme ate kufunayo obudde bweyongerayo ekyo tugenda nakyo kati kiwakanya eyo application egenda kuba yakubiri waleme okuba kwekwasa kwongerayo nnaku zonna ndala kuba nekyo nakyaladde ayinza okugamba nti kale mu open court nja kujja abawabi ba gavumenti babakyaniriza n'ebirala nga mmwe kikitegeeza okubeera nga muwabula okuwabula kutandikira ku polisi wansi emisango gye giva nga tugamba nti polisi ya Uganda wamu ne DPP abamakinga sure nti bakola ku fayiro zino zituuka mu kooti basengejje ng'emisango gye emisango waliwo giteetaaga kutuuka mu kooti nga gisobola okubeera nga gikukolera ku mutendero gwa polisi ekyokubiri kwe kuba nti tulina obuzibu nti emisango ebiseera ebisinga gisindikibwa mu kooti naye ng'okunoonyereza tekunnaba kubeera nga kukolera ekyo ne kireetera abantu baffe kukandalirira ku makomera nga tetebakozesebwa so ekyo kyetaaga okutunulamu waliwo ensonga y'abalamuzi okubeera abatono ate nga n'abamu abatono abaliwo olumu obudde buno tebabukwata buki bulungi oba ebikozesebwa ebisinga ebiyinza okubayambako bibatuukako mu biseera ebikandaliridde ne batasobola kukola mulimu gwabwe mu biseera so ensonga nnyingi nnyo ezo zonna zirina okubeera nga zitunuulirwa abasinga bakyesigamya ku financial budget eya judiciary ndowooza ensonga eyo yeetaaga okwongera okutunulwamu naye tulina okumanya nti ku mateeka tulina okulaba nga essiga eddamuzi lirwanirira amazima n'obwenkanya essiga eddamuzi liriwo lwakulwanirira abantu abandiizibwa era okusala amazima n'obwenkanya kyotuba kikulembeza n'okulaba nti amateeka gaweebwa ekitiibwa nga judiciary tefuna direction kuva walala yonna balamuzi kutiisibwatiisibwa mu nsalawo zaabwe tusuubira era tulaba kituba tujja kutuuka mu kusala emisango okungi okwesimisa mu Uganda tule nga kavoyinga mu justice ku nsonga ya Bobby Young mulina okujjukira nti omusango okuva mu kooti masho emakijja era nga yali
yatekebwako omusango gw'okuba yasangibwa n'ebyagombe eby'amagye yasibibwa gw'okutaano omwaka ogw'ebiri kitegeeza kituukidde essaawa eno nga Obiang yakamala omwaka mulamba n'emyezi 2 mu kkomera naye ekisinga okukasa ennaku ti mu bbanga eryo lyonna ozisibwangako newe twagezaako okumusabira beero mu kooti masho ey'emakinde kooti masho yagaana okumuta era olunaku z'omwezi nga 3 Okitoba 2024 kooti masho yasalawo negamba kitujja kumuwa beero kyokka ate kyatuumiza ne gano muwona gonna olwa kooti mu kooti kitegeeza nti Obiang okuviira ddala nga 3 Okitoba 2024 abadde alinyangako kigere mu kooti yonna kyokka ate nga ne mu kooti y'amadde eyagaana okumuwa beero okuva mu mwezi wa 10 2024 ebadde temwagala olunaku lwonna akulira musanvu paka 17 ate February 2025 kooti ensikulu esalawo nsaza mu kooti masho tebeewo awo wonna kooti masho tena gyekola so ekyo yonna period netukwatagana netubanga fenga n'amateeka tulwanya kulanga omusango bwe tugumuvinga ku kooti emu at least aweebwe okweyirirwa era kwekukyako so tugamba nti kooti tunulira ebyo byonna n'okuba kitawozesebwanga kutali mujulizi yali ateddwa newe kyaba kugalwawo kuba kyakiraga mu kooti masho tibaali balina obujulizi bulumika buddala so fenga bannamateeka fenga kubeerawo nnyo kulaba tulwanirira amazima n'obwenkanya nga 22 ogw'omunaana lwe batuwadde tujja kubeera kooti kakasa nti lulinga eyo email tugifunye etufuluminge paka mu prison etusaka nga Obiang afumayo abiyimiridde babadde basatu kubaddeko honorable Sekadanis MP wa Katikamu North tubadde honorable Palanyi oyo nga MP Kyotera County ate tubadde ne Mwami Ian Lwanga oyo nga landlord wa Obiang e Mutunga. Today, here at the High Court in Kampala, we presented an application for Obiang and we presented all the 3 sureties, including Honorable Sekabila, Honorable John Paul Palanyi, and Lwangan, who is the landlord of Obiang. And we prayed for the court to find the surety substantial. Court has said 22nd August 2025 as the ruling date, but the ruling should be by email. But what we brought to the attention of the court is that Obiang was arrested around May last year, and to right now, when we compute the time, it is around 14 months when he's in detention, and he has never been tried. No witness has ever been produced in court, and no mention date has ever been given, even by the military court martial before it was declared unconstitutional. So I want court to take that into account. And grant Obiang bail because the offense, which is being in unlawful possession of military stores, is bailable by this High Court. Summary. Yes, thank you. Yes, abantu bafuna kulwa lero tuli wano ku High Court, e Kampala
era nga ekitwakeddewo nnyo ku makya ssaawa emu nga tuzze olwa muganda waffe Bobby Young gwe tuyita Agaba Anthony. Omulamuzi wa kkooti ebaguma abaddewo nnyo, omulamuzi wa kkooti enkulu, era ng'awulidde okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa, era ne tuteekayo abayima basatu. Kubaddeko Honorable Sekabira MP wa Katikamu North, kubaddeko Honorable Mpalanyi MP wa Kyotera County, ne kubeerako ne Ian Lwanga ng'oye landlord we wa Bobby Young. So omulamuzi awuliriza okusaba okwo era n'atuwa 22 August 2025 wagenda okuwensala ye naye ensala yagenda email so for once ofenga n'amateeka 22 olanga tufunye ensala weeyo era tugoberera kulanga Bobby Young tumutayo ezira mu upper prison. Ampose ekira twagala okutegeezebwa nga Bobby Young yasibwa nga 23 ogwokutaano bya bimwena kitegeeza essaawa yali yakamala omwaka gumu emyezi 2 mukomera atowozesebwa nga taleetebwa mu kooti. So omusango we bateekebwa mu court martial naye mu court martial yakola ki yadikira yambakifu Supreme Court esukumu agamba court martial yomufu. So ebiro leyo yonna bateekebwa